garden. You know, you're stopping me from going to my garden. Don't touch my breasts. Move your hand. What's your problem? Wait. Don't touch my breasts. You have women here. Don't touch me. What? Don't nobody listen. Don't nobody listen. Wait. Don't push me. You want to hurt my wife? You're beating my wife. Look at these people. You people, you're. Wait, I'm trying to explain to these people. Are we under arrest? No. My wife is under arrest. No. You're trying to assault my wife. You woman, you think you're about me? My wife cannot pick food. My wife cannot pick food. What do you mean? You don't tell us who picks food. You picked my boy. You picked him. He's here. He doesn't have a food. They picked him yesterday. Don't hassle with them, Mama. Come with me. Am I going to eat? Come with me. Come with me. It's official. They are blocking my wife from picking food. You're blocking us from picking. You don't pull my game. This is not your home. This very man was touching my breast. This one. Here. You come at my home, you touch my wife's breast. The other one was standing around with his groin on me. I was standing right here. As if they don't have women here. No, but it is you who is at the front. You were standing right here, pulling my breast. These women, I'm the one who called them. They were standing down there. You are the men who are pushing me from here. I'm glad everything is on camera. It's okay. No problem. It's okay. I don't think there is any reason to lock that door anymore. Whoever wants to come in should come in. No, don't lock it. If you want, you can jump in like you jumped in. You are trespassing. You're inside my compound. You have no right to pull this. This does not belong to you. What kind of impunity is this? I'm recording a video already. Who was DK? Huh? Sorry? Who is your commander? Just coming to my house. Do you know you have bypassed? Do you know you are Trespassing in my house? You know this is our compound. You know you're seated in our compound. If you are visitors, you should introduce yourselves. Madam, did you come to visit me? Who is your commander? Nva kusimwano n'omuntu okuva mu Butambala n'atutegeeza nti ekyabaddewo ekiro kya jjo kyabadde kibi nti abakwasi b'emmundu bayingidde ennyumba ya Honorable Mwanga Kivumbi ne basindirira amasasi ku nnyama era mbu abantu 11 kiteeberezebwa okuba nga baafudde. Mbu mbadde n'omuntu ku ssimu agampadde okuva eri mu Butambala naye tukyagenda mu maaso n'okuba nga tubasakira ebiki ebiri ku ground n'olw'ensonga eyo just keep it locked. Tugenda kujja nga tukubira omuntu ku ground nga tubulya kiki ekigenda mu maaso. Violence mu kalulu ebaddemu mu bitundu ebyenjawulo era abantu abamu bafudde, abamu bakubiddwa emiggo n'abaana bali ku bitanda bakyanyiga biwundu. Yes. N'olw'ensonga eyo buli omu kwira ku munne essimu omubuuze ki ekigenda mu maaso, abali e Bulaaya munonye ku banna abali mu Uganda mubabuulire what is on ground, otherwise birungi si birungi. Yes, Honorable. Unaenda kuwa mtu wako Kali.
kale yes bannayuganda mukiwulidde tubadde tugezaako okufuna Honorable Muwanga Kivumbi naye atugambye tumuddemu ku ssaawa mu ddakiika nga 2 agenda kutunnyonnyola abantu 10 batulimbuddwa mu nnyumba ye ekiro ekyaleero ssaawa 9 ekiro ekikeesezza leero ssaawa 9 abantu 10 batulumbuddwa mu nnyumba ya Honorable Muwanga Kivumbi. Ekigendererwa bagenda kitunnyonnyola. Gwe munnayuganda abadde ali eyo alowooza nti bino byakuliisa bijanjaalo mpiso nedda nnyabo oba ssebo. Honorable Muwanga Kivumbi agenda tunnyonnyola abantu 10 batilimbuddwa mu nnyumba ye. Tubadde tufunye Honorable Muwanga Kivumbi naye aŋŋambye kanziremu atufunire omuntu agenda otunnyonnyola abaddewo era nga n'oyo omuntu asimattuse katono nnyo okuttibwa naye nga abantu 10 emirambo 10 gigudde mu nnyumba ya Honorable Muwanga Kivumbi e Butambala ekiro ekikesezza olwaleero. Emirambo 10 ndowooza Honorable Muwanga Kivumbi mudde twogera byanjwanjwa kugamba Geto TV emala kwetegereza nsonga era eyo story mbadde nayo naye mbadde sinnagibawa nga nkyayagala kunoonya Muwanga Kivumbi atunnyonnyole. Angambye tumuddemu mu ddakiika 2 tumuddemu tumukubire ababaddeko mumuwulidde Honorable Muwanga Kivumbi naye era tugenda kuddamu tumunoonye tetugenda kusuula kammala okuteekako airtime abalina airtime tufunireyo airtime yes kammala oteekako wano ennamba 0706 75 9203. Emirambo 10 imagine gigudde. Emirambo 10 gigudde. Gwe munnayuganda ali eyo gwabadde alowooza nti bino tuli mu byamannyo weno nedda ewa Honorable Muwanga Kivumbi ekiro ekikeesezza olwaleero emirambo 10 y'embuyaga ezikunta abantu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mu nnyumba emu y'embuyaga ezikunta. Yembuyaga ezikunta ewa Honorable Muwanga Kivumbi. Kamudde munoonye ziweze eddakiika mmeka? Atugambe eddakiika 10. Atugambe eddakiika 10. Kamuddemu. Wakayita eddakiika mmeka? Wakayita eddakiika 6. Kamulindemu. Badde saagala kukubira muntu mulala nga sinnafuna Honorable Muwanga Kivumbi kandabe n'essimu ezze egamba ki?
yes wabadde wankubira n'essimu antiisatiisa nga ngamba tobyogerako ebintu bya Honorable Muwanga Kivumbi tobyogerako tekisobola kgenda bwe kityo tekisobola kgenda bwe kityo oba NBS eri mu kusoma results busomi results feka twogere ku bino feka twogere ku bino emulambo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mu nyumba egi mu nyumba emu ekiro ekikesezza olwaleero naye ng'ensonga baagala ki mubeereeko yita munno Honorable Muwanga Kivumbi tumunoonye kamudde angambye dakiika 12 agala muddamu badde saagala kukubira muntu mulala nga sinnakubira Honorable Muwanga Kivumbi okuteekako yattayo oteekako wana emitwalo 15 ejja eyattayo Honorable Muwanga Kivumbi myself okay yatayimu gwenguze naye simanyi oba mmazaako abantu 10 mukyo twogerano byanjwa Honorable mumuwulidde Honorable Muwanga Kivumbi mumuwulidde ng'ayogera agambye 10 minutes tuddemu tumukubire agambye 10 minutes tuddemu tumukubire 10 minutes tuddemu tumukubire naye nga njagala kugamba kino erubaga basseeyo era nga muna kiki baagala erubaga babadde banoonya diala forms naye nga lwaki otto abantu nga n'obululusi ng'abantu tebakulonze nakulonda lwaki obutta nikwo omuntu w'otuukira okutta emirambo 10 ne gigwa wali eruwero basse 3 erubaga basse 2 ensangi basse 4 gattake 10 ate nga katunoonye ne Honorable Namugga naye we basseeyo newa ne Bukomansimbi basse naye katusooke kino ekya Muwanga Kivumbi egyo emirambo 10 mingi ekyo kiba kitta bantu emirambo 10 mingi banna emirambo 10 mingi gwagamba nti abo bantu batono kale ewo batteyo omu mwana angambye kantwayingeko Aisha Kabanda ye mboli mutuufu nonye ku Aisha Kabanda tukitambule bwe tutyo twolekere paka Butambala wa Honorable Muwanga Kivumbi mwana agambye tutayingeko Honorable Aisha Kabanda katumunoonye tunoonya Honorable Aisha Kabanda tunoonya Honorable Aisha Kabanda
alabika ali busy. Honorable alabika ali busy. Essimu tagikwata. Honorable alabika ali busy. Essimu tagikwata. Naye katudire Honorable Mwanga Kivumbi dakiika. Katuddire Honorable Muwanga Kivumbi. Kamuddire siwezezza ddakiika za gambi naye tetusobola lekebwawo bwe kityo. Katumuddire. Katuddire Honorable Muwanga Kivumbi. Katumuddire. Tugezaako okukubira Honorable Muwanga Kivumbi tulabe emirambo 10 mingi. Waliwo ngambye Broko Daniel. Waliwo ngambye Broko Daniel. Waliwo ngambye Broko Daniel. Waliwo ngambye Broko Daniel. Daniel yaliwo ono Daniel. Basimulaba mu brokingirewo. Akoze eki aleeta kuno Busiru. Daniel aliwo ono nga simulaba njagala mu blocking aliwo Daniel. Yes. Wenna mulaba nja mukolako. Honorable takutte essimu naye nga kyekyo ekiri mu Butambala. Kanoonyeeko ku Map Media ayinza okuba yagawuliddeko naye nga agamawulire gali confirmed wa Honorable Muwanga Kivumbi abantu 10 battiddwa mu nnyumba ye yennyini munda. Mu nnyumba ya Honorable Muwanga Kivumbi omusajja bwe bayingidde n'emmundu ne bajjako akabaati ne bakuba asooka ne bakuba owookubiri ne bakuba owookusatu ne bakuba owookuna ne bakuba owookutaano ne bakuba owoomukaaga ne bakuba owoomusanvu ne bakuba owoomunaana ne bakuba owoomwenda ne bakuba n'owookumi ne bafa. Kati njagala nkubuulire famire ye wammwe erimu abantu bameka? Njagala nkubuulire famire ya wammwe erimu abantu bameka? Famire esookebwako taata mama brother erimu abantu bameka? Nti singa omuntu azzeewo n'akuba famire abaagimazeewo kitegeeza famire ya Muwanga Kivumbi eweddewo. Omusajja yazze n'akuba buli omu ali ewaka. Tebabadde omu babadde ab'amagye bangi naye nga bonna kye banoonya okiraba okyebuuza. Noonya Daniel gwe njagala okulaba naye sinnamufuna. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa, ne waba
tatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.